Mujja kumira kwa Rose Media ije nkwanizo nakola nkobeza mmoja najo tusake ngalo mkwana ya subscribe nga tuyanza nyo tuyanza gatata nababambi nawe subscribe nga ntela ko ka comment ne ka like ne notification video berenga oziraba mu budde tutese ku nsonga ezo mu gwanga nga zino wamanga banange je buvuddeko mwami Kiiza Besigye yomu kubagenya abakulu abayitibwa era nawo obubaka ku mukolo gwo kugulawo ekitebe kya NUP emakerere nendo mu bigambo byayogera abantu abangi bayina engeri je babitapuse yagamba nti abatali mu byafuzi basiru kino kyanyiza abantu abamu bana Uganda ne bamukolera video ezenjawulo nga bamukalakata olw'okwegera ensonga nga bagamba nti ye family ye eri luddawa abaana be bali luddawa bayogera ebigambo bingi ojja kubanga olabako era yayogera n'agamba nti gavumenti ezaaliko zavangako na mmondo kino nga kiringa ekitegeeza nti ne bano tebasobola okuleka nga bayina emmondo abana Uganda bayina engeri gye batapuse ebintu bino era waliwo omukyala avuddeyo n'ayogera ku nsonga n'agamba nti alinga ayagala okuleetawo violence oba n'agamba nti abana NUP baakuba engalo nga tebamanyi ebigambo byali abagamba nti gaali mazima ddala tebalina kye basobola balina okufugibwa kubanga tebalina mmondo wabula ku mukolo gwe gumu mwami Segirinya yalabibwako bambi nga tali mu mbeera nnungi ng'alabika mulwadde abantu ab'enjawulo ne beemulugunya era nga bagamba bambi yeetaaga kusabira oba kutwala mu ddwaliro fulufiga ye yavuddeyo n'amwambalira n'amugamba Segirinya yeewummuzeeko agenda afune obujjanjabi kubanga bw'anaafa tajja kubanga asobola okukola wabula asobola okubeera nga yeefaako kubanga obulamu bwe bugagga kakati nno banaye ku mukolo gwe gumu omuntu eyali amubanne empanga yali Big Eye oyo ne yasisinkana Bobi Wine n'amwambaza engule oba enkofiira emulaga nti amuzizza mu kibiina okuva kwolwo ebisima byeyongera bamama bamwetanira ku mukutu yaliko gwe bawanika gwe bapostinga ebintu bingi ebimutuuseeko okugeza ng'ebivulu nadda ku mutindo bambi kubanga givuddeko yali yagwa olw'okugenda mu NRM kakati no wali yavuddeyo n'amulaba n'amugamba nti nno kyabaakola tadda mu kwestudia agende mu studio akole hit y'oluyimba akomewo akole concert banagana bamuwagire ng'akasigiri kakyaliko otherwise bw'anaalwawo ajja genda okwekanga nga baabivuddeko dda kuba bannayuganda bamanyi okutijjisa ate bamala ne babivako ankutere video zino beerenga oziraba mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye. NRM grabbed the prime plot in the town near the crested towers and has had that plot for 40 years without ever being able to put a brick on it. So ladies and gentlemen, we come here today to congratulate you, sir, for this achievement, and through you to congratulate the NUP activists and the people of Uganda for this achievement. Uganda abamu mpulira abagamba nze siri wa byabufuzi kitegeeza nti oli musiru. Mwami Besigye bibuuzo bibiri byenjagala okubuuza. 1. Mu family yo bonna bali politiko, mutabani wo ali politiko, baganda bo bonna bali politiko, ekyo kankikulekere. Ekyokubiri, bwe wayogera n'olwana entebe wagifuna ye bameka boolabye abavuddeyo ne boogera nti tuli mu politics tuli mu kulwana era entebe ne bagifuna. Kifeefe wavuddeyo n'ogamba bannayuganda nti obukulembeze bwaleetebwawo mmundu era bulina kuggyibwawo omuntu ng'alina mmundu n'obategeeza nga bwe batalina mmundu abannayuganda abaaliwo ku lunaku olwo ab'ekibiina ekya NUP ne bakkubira engalo. Buli akulembeddeko Uganda yaleetebwa mmundu, buli agenze yatwalibwa ki? Ekitegeeza abantu temuyina ki? Temuyina buyinza ku bukulembeze. Mmundu yokka yeekola ki? Bantu bange, lwaki muwulira ne mutawuliriza? Ekyo wabadde okitegedde nti Besigye abakubye slaapu. It was a gentle reminder nti temusobola kujjako mukulembeze w'eggwanga nga temuyina byakulwanyisa. Byakulwanyisa kitegeeza nti nga temuyina mmundu. Oyo gwe bayita Besigye atambulira ku mazima. Besigye oyo musaiza nyisaiza. N'okimanya ngu Besigye Ruhanga kukoziise okugamba amazima kandi otakimanyire otakijenderiire. Bannayuganda mukimanyi nti Besigye yavuddeyo n'ababuulira amazima naye ng'ate takitegedde yeesanze ng'amaze okukikubawo.
mutunulira abantu ababali ku side munoonyereze ku bantu abagamba nti tuli mu struggle mwe mwakubye mu ngalo ng'omugagga bw'avaayo n'akwata akazindalo n'atandika naye kubanga mugagga n'ebyokwogera tabiina ne mukuba engalo ekyo kyennyini kye mwakoze nga Besigye ayogera ali mu kubaga nti temusobola ndi ku kitebe kye NUP novaayo n'ogamba ti buli munnayuganda atali mu byabufuzi musiru. Ekibuuzo kyange kiri nti ffe okubabeererawo ne tuwaayo obulamu bwaffe ne tufuuka saddaaka gye muli mwe mubeere mu bulamu obulungi ffe basiru taata ffe basiru bannabyabufuzi muyige enjogera si buli muntu nti olina kuvaayo omugambe mbwono musiru ono tategeera ono ategeera kyogamba abagezi be abaafa be wali wasuubiza ensi n'eggulu ffe basiru abataakweyungako bino ebyobufuzi eringa ddiini tuuza omuntu omukkuba enjiri omubuulirire si byakukaka wayimiridde n'ogamba mbu abatali mu byabufuzi muli basiru kati neewuunya emizimu gy'abo abaana abaafa abaana abali mu makomera kuba nawe Besigye walinako struggle nga y'amaanyi yali mbi nnyo abali mu makomera boogere batya kuba wabasuubiza Uganda empya n'otafuga bo boogere batya abantu abaafa n'emizimu gyabwe olowooza misanyufu nga wabasuubiza ensi ensuubize n'otafuga kati saawa ya leero olippira etokota ebintu ng'ebyo mubikyuse muyige enjogera temuvaayingayo kumanyira bantu mbw atali mu byabufuzi musiru kale tuleetereyo ababa abagezi oba tuleetere famire yetu liidinge ffe tubagoberere you people mukisussaamu muyige enjogera eri abantu ffe tetuli batabani bo tetuli baana bo tetuli bakika kyo bogenda kuvaayo olagire mbu jangu neeyungeko gw'oli musiru ono mugezi webabawo emititimba gy'ensimbi yo nga temutuyita kufuuka bagezi ffe tubeerenga abasiru tubeerenga saddaaka zammwe Besigye mu bantu abandiyogedde tewandiyogedde abaana baafa abaana bayiwa omusaayi abaana bali mu makomera tewafuga ggwanga kati abali eyo babeere basanyufu babeerenga emizimu gyawolooza misanyufu bannayuganda bateekayo dda abaana baabwe bannayuganda bafiirwa dda famire zaabwe mubalabanga ku bitebe nga bakaba nga agamba omwana wange ali mukomera tebamutanga nga bala bagamba omwana wange yafa ng'afudde ku lwammwe gwoveeyo bayita abasiru. Bw'oba toyagala Segirinya ne bw'obanga gwe olaba nti olina emisango gye wamusalira nti yagikola egyo minene era kuba bangi muno tulinamu abasalira bannaabwe emisango naye Segirinya baganda bange nze mwetegereza obulamu bwe si bulungi. Segirinya mulwadde era Segirinya tundabagwawo si Mr. Update oli era mbasaba mikwano gyanga tujjukira ku birungi bye yatukolera Segirinya ne bye yazaakola ku lw'enkyukakyuka ne bannayuganda tumusabire. Segirinya tali mufaali mu parliament wavaayo Honorable Nsereko yasonda sente n'alwana okujanjabibwa naye wadde okuvaayo tewavaayo n'oyimira mu public n'ogamba nti neebaza wabula wavaayo ne beebaza abantu ba NUP abagamba nti opretendinga katuli ku lutalo lwa NUP siri ku lutalo lwa NUP oganye kuntegeera katumulemu katono kwegula aganye ne kukkiriza okuvako mu kamera okumumula Segirinya wumula tewali ali kunenya tewali muntu gwe batuma sente teri mufaali ya please NUP yogiraba NUP eringa omusajja nga ali very abusive omusajja nga abakadde bwe bamwagala omusajja nga yakuwasa nga oli munaku ngewo munaku neje yakujja muri banaku nga ne bwakuba tokyasobola kuddayo wamwe kati ye Segirinya n'akubira ani enduulu Segirinya kiki ekimuluma bagenda gamba yamuwa omutwa mbusimanya yamuwa omutwa amujjanjabe Segirinya omulabako omutwe kyonna ekirya Segirinya ebyenda byaki kyalidde ebyenda ne kirya n'amagu. It is very sad kati Muhammad Nsereko yanibadde waali nayo bamuvuma ayina byanoonya ayina Muhammad Nsereko ali mu kunoonya bwa president kati takyasobola kusiima omusiime president Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yasiimye n'awa second chance nti mukulu Big Eye saawa eno opportunity weeri ey'okubaako kyokola ngamba ey'okweddaabulula akaseera kaliko nako maze ebbanga nga toli mu state zo ng'omanyi kyentegeeza nti no internet eno abaana bagiriko
batijja nnyo mu kiseera ekyo naye ate gye bakoma okutijja gye bakoma ebintu birekawo fa kati Big Eye muganda wange badde nkusaba ebintu byonna biri mu ngalo zo obeeko kyokola either otuwe music oba otuwe concert saawa yonna osobole okubanga oganyulwa mu kaseera kano okitegedde kyengezako kugamba bano abantu batijja neera bamala ebyokutijja ne babyesonyiwa so bonaddawo nodda mu kupostinga nti nze Big Eye weeriise ddene nze asinga yesaawe no gwe asinga bati okupostinga soka okuveeko ogende owa producer yenna oba kyetaagisa ssente mmeka akuwe kye bayita hit otukube mu concert bw'omala otukuba mu concert then ffe tulina bingi nnyo ebyokukola